Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kukyoto tuzikize gali agoto. So when did you come to a realization that there are agoto, the evil ones that are fighting against you? Amina. Ebintu ebimu okula obiwulira ate ebirala Mukama abikubikkulira. Kati nze nina stories ze nakulanga nga mpulira nga boogerako bingi nti nali muto samanya nti oba olyawo birina obulabe bwe bireeta ku bulamu bwaffe olira boogera then ebirala Mukama n'abimbikkulira. Ebimu ku byoto Mukama bye yandaga ffe ewaffe ku sayidi y'abamaama waaliyo abantu abasinga nga tebalya nnyama tebanywa mata. So maama bwe yatu kubanga gwali muzizo tegwali muzizo naye nga bali kyalinga omubiri nga gutabuka. Kati naffe ffenna maama bwe yatuzaala nga tetukola ki tetulya nnyama tetunywa mata. Maama lumu n'aŋŋamba ate mufaayo bwe munaweza emyaka 18 beppa mujja kutandika okukola ki okulya ennyama okunywa amata nti kijja buzzi. Era nga yeta at 18 ng'okuze era nga bw'ogirya tolina kyoba. Naye ngamba no kino kiri ofuna ebirogologo olubuto olukuluma nnyo nga mu butuufu mu mbeera ya bulijjo oyinza okulowooza nti kya bulijjo. Kati wande nali nkisabira kuba nali njagala nnyo okulya ennyama kunywa amata nali muto nga nkisabira Mukama n'ambikkulira ku sayidi ya maama waaliyo omwoyo waaliyo nkayite ka shrine kantu bwe kati naye nga bateekangayo kuba jjajja wange ku sayidi ya maama balina ente empitirivu. Kati nga bateekayo amata mu kabawulo nga bateekayo n'ennyama every day. Kati nga for the gods. So ng'omwoyo ogwo gufuna obujja ku bantu abalya ennyama n'amata tegwagala bakola ki balya. Era nga bw'ogezaako okugirya oba bubi nnyo olwala n'amata gennyini. Now, oh my God, Lryn is discussing a ritual that was done in their family. They will not eat meat until when a child is 18. Yeah. You don't eat meat, you don't take milk. When you take it, you get a reaction or a stomachache or something is going to happen to your body because they would give that milk and meat to a certain deity that would be jealous if a human being in their bloodline consumes the milk or meat. Yeah. It's so mysterious. Oh my God. Kati ekyo Mukama yakimbikkulira kyanzijira mu birooto. Wow. Naye nga ndaba kiri so real. Nentandika okukisabira. Guess what? Abaana baddako awo nga mwana bamuzaala nensaba nembuulirako maama n'aŋŋamba kituufu kyaliyo. Naye yali teyakitugamba before naye nga ye atugumya. Kati guli omwoyo gwali so stubborn nga gumanyi nti wootuukira 18 years oba ogenze ovudde waawe ewaka tojja kulya ku byagwo. Wow, the strong man of the family. Kati awo oba osobola okugenda ennyama ogyegulira okitegeera. Naye kati essaawa zino abaana baba bato nga balya ennyama banywa amata tewali kye baba. Yeah. Hey. Kati ekyo kyo ebimu ebyoto Mukama abikubikkulira ate ebirala okula obiwulira naye bw'omala okukula mu Katonda n'omanya nti this is serious. Ebimu oluusi ng'obirabye bikubaako gwe kennyini oba ebiranga obirabye nga bibeera ku bantu abalala in your family. My, this is even more interesting than oh my God. Okay, I want us to read the scripture before Lryn continues. In Lamentations chapter 5 and verse 7. Most of us believe that life just happens. You wake up, go to school, you are beautiful, it is automatic after school, I'm going to get married, have
2.5 kids, get my beautiful job, I'm going to be earning money, and then only to realize that after school, things don't happen the way you planned. Life doesn't go the way you thought it would go. And only to discover that there are things that are fighting you and you don't even have a clue. So I'm going to read for us this scripture so we have an idea. It says, our fathers sinned and are no more, and we bear their iniquities. Imagine. Bakitaffe baayonoona ne tebakyakola ki? Tebakyaliwo. Neffe twetisse ebyonoono byabwe, obutali bulongoofu bwabwe, ffe tubwetisse. We are the ones that bear their iniquities. Now you're in a family, you don't even know what they did, but then the consequences of disobeying that deity that they worshipped, if you eat the meat, it is jealous, and it will punish you. Yeah. Oh my God. Wow. Addition to that, abantu balina okukitegeera nti excuse me, nti ebyoto bya ddala. There is a family ewaffe eyo, bonna bafa beetuga. Okuva waggulu paka wansi beetuga, era buli gwe baziika aba yeetuze. Kati one of the family members yayogera scenario kuba ye yalokoka, n'agamba nti muzeeyi waabwe yalina omupakasi ng'amukolera mu nnimiro. Omupakasi oyo n'amutta. Yali amubanja muzeeyi waabwe nga yali amubanja. Ne kati bano bantu bakulu abamu balina n'abazzukulu baakula ne kizze kikola ki kibaawo. Kati n'amutta n'amuziika mu nnimiro. Yamukuba akakumbi. Okay. Myaka mingi nnyo. Kati mbo bwe yamutta, oli bali bannannyini mupakasi ne boogera ne bagamba mwenna mujja kufa mu ggwe nga mukola ki? Mwetuga. Somebody spoke a word, yayogera kigambo. but that word was backed by an altar. Emyaka mingi nnyo giyitawo. And now generation after generation. Era ettaka eryo liringa lya kikolimo. Then ennyo naye tebalikozesa, wabula bano abafa nga beetuze bebatwalayo ne bakola ki? Ne babaziikayo. So kati ebintu by'ebyoto bw'obeera ng'obiwakanya, nze mba nkulaba ng'omuntu ali omuzibe w'amaaso nti bali bye baakola tebirina kye bisobola kukolako. Si kituufu. Oh my God, this is serious. We are. She's telling us of a story of a family that the father killed one of his workers, one of his employees, and after he killed him, the family of that employee, one of them spoke a word and said, "All of you will die a certain death," and it is what is happening. Mujja kufa mwetuga. You will commit suicide. And that is what is... So everyone that dies in that family, it is suicide. Yeah, in fact, yayogera bibiri. Bw'oba teweetuze ogwa ddalu, era mulimu abalalu bangi. Bw'oba teweetuze obaayo n'omulalu. Ne bw'aba muzzukulu naye n'azaala, era mubaamu ayeetuga mubaamu agw'eddalu. Bwe kityo bwe kitambula. Eyalokoka ono atuuse wano okuyimirira. Oyo eyalokoka ye akyayimiridde era mu famire ye sinawulirayo scenario eyo nti oba waliwo ayeetuze oba waliwo agudde eddalu. Naye nga bali abalala bibaayo era agenda n'abaziika. Kati ogenda mumulabulako nti nagenzeeko erugala balina kye bayita bloodline cleansing. Ajja akiyige. Wow. So that the bloodline is cleansed, that nti si famire ye yokka yeeyambibwa, but the whole bloodline. Olulyo lwabwe lwonna lusobola okusumululwa. This is serious. So when you realize that that was happening in your life, that things were not moving maybe the way you were planning. Ekirala nze nalina obusungu. Waliwo ekitundu kye nayimba ne ŋŋamba nti obusungu bw'abengo nabwo taata bunyinze, omukuyomba bwe mbanga nkoledde tewali aluzikiza olutalo. Omwoyo gw'obusungu guntemba nembula okuba omuntu, bintu nembyasa mu nju nemmala nenejjusa ate
nze nalina obusungu. Aya. Kati bwawona. Obusungu bwagenda. Sasooka kimanya nti mwoyo guntambulirako. Naye ng'ate nkiraba ewaffe. Era ng'olibwa. Kitandikira ku taata. Kitandikira ku muzeeyi era nga ye bamumanyi. Okyamayongo. Okuleka ne muzeeyi naye taata we bwe yali. Okuleka ng'olina ensonga nga nnene nnyo ate nga weevuddemu nnyo naye akutunulako butunuzi bw'ati n'owuliranga. Wow. Kati nze nalina obusungu naye omanyi buno obusungu nga tebulaga. Era nzijukira mama wange yateranga ogamba baganda bange n'abagamba kati nno kati zivuddeko. Naye nga mbaawo nga nsmilinga naye nga mpulira obusungu nsobola okukwata ekintu n'enkiyuzayuza n'enkinyiganyiga ne kivaawo. Kati bwe nagenda nkula ne mmanya ne ŋŋamba omanyi Katonda bw'aba yakumanya akuyamba. Nagenda nkula ne mmanya ne ŋŋamba naye kino si kya bulijjo. Nga ndaba baganda bange tulina oba oli nga yafumbirwa omwami ne balwana n'abeera so violent n'ayonoona ebintu n'amulumaaluma yenna kugamba olaba obusungu obwo si bwa bulijjo. So nensaba Mukama ne mugamba Mukama ntwajjawo obusungu neneenenya. Bonna abalina obusungu besaamanya gyonna gye kyava biki byonna neneenenya. Bannaye Katonda ate bwe yabutwalira ddala nti ne bwe neenyenyamu bwe njoba omuntu ng'akoze ekintu mba mpulira nga siinaamu kigolokoka mu nsi. Nga yakusumulula nnyo. To an extent nti bamanyi okugamba oyo mumuyikiriza lwakuba yeetanyiiga kugamba naye nga si bwe nnali. Mukama yakuyamba n'akusumulula busungu. Buli bw'omanya ekikusumbuwa tosobola kulwana nakyo okuleka ng'otegedde kyoto kyekisumbuwa obulamu bwo okitegeera. Tosobola kulwana na mulabe gw'otategedde. Naye bw'ojja n'omanya nti kino kinsumbuwa guno mwoyo osobola okulwana Katonda n'akuyamba. Kati gwe mu kutegeera n'otegeera nti obusungu bunsumbuwa n'ogwa maaso ga Mukama n'omwegayirira Mukama kino osobola okunnyamba. Mukama era n'akuyamba n'akitwala. N'ebirala byonna bijja kuggwa kubanga ye mwesigwa. Wow, we bless the Lord for Lryn. She's telling us she was struggling with anger, offense, taking offense. Often now, most of us, we fail there. We get offended, we are angry, and the enemy uses that so much to have a legal right over us and take accusations in the courts of heaven, and then we are hindered. Kati omulabe byaba atunenya ne bikwatayo kubanga bafunye watandikira kubanga tusungwala ne tuvaako. So we should all run to God. Lryn ran to God, and now I want to ask you, like, there is where you said there's a statement you sang in your song when your father killed somebody's animal. That person spoke a word. Kati ngera botugambye nti bana abantu olina family gy'omanyi oli yatta omuntu yali amukolera mu kumutta n'ayogera ekigambo. Family neyogera, one of them spoke a word against this family that had killed their person. So the person, because when we talk about the principles that govern an altar, there is this person that spoke, he must have been an authority, because he said amaziga genkabye abaana bo baligakungula kati muzze mugalaba. Generation after generation, or just your mlembe gwo? Manyi gwange. Omanyi gugwo. Okay. So anyway, kati taatawo then mwe. Ero kati guba gugwo. Talinayo bazzukulu. Abalina. Ne kati gwayimiridde. Naye bato ddala. Amina. So we have stationed altars, like we have now. This is an altar, it is stationed, but then a person can also be an altar, because we said it can be a place, a consecrated place, or a person. A person can also be an altar, whether the person is evil or righteous. So when you're evil, you are a mobile evil altar. Yes. A mobile evil altar. When you're righteous, you're a mobile righteous altar. Yeah. That one we can look at the scripture in Numbers 12.
okubala. Numbers 12, verse 8, I think. 12, verse 8. 8 to 10. Wetuba tusoma ndowooza. It is, you can read the whole chapter, like from Miriam and Aaron opposing Moses, but I want us to bring I'll start from 10. When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous like snow. And the anger of the Lord. I will start from verse 1 so we can understand what a mobile altar is. A person can be consecrated and they are an altar, and when they speak, whether we believe it or not, what they speak in your life can happen to you. Some people will not even speak to you. You do something to them because the Lord is protecting his altar. Something will happen to you because you've spoken like against a man of God. Other people, when they are protected by demons, the demons will come and fight you because they are also protecting their evil altar. You can't wrong them. So we have to be careful, especially with where we tread. Okay, briefly, because our time is fast spent, Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married, for he had married a Cushite woman. And they said, has the Lord indeed spoken only through Moses? Has he not spoken through us also? And the Lord heard it. And the Lord heard it. Moses teyali nayo. You can speak about against someone nga yetaliyo kumbe ye kyoto kya Mukama kiri wali. Atenga ne kye baali boogera kyali kituufu. Nakyo kyali kituufu, yali abasiza omukyala omukuusi. He had to defend his altar because someone was asking, why did God defend Moses like that? And I was like, no, I was not defending Moses. I was defending my altar. Wow. Like you can offend someone that is evil and the demons will come to fight against you. So the spirits, there's something we learned recently, and our father was telling us that spirits do not forgive. And then I remembered a statement that there's a singer, he passed on, and he sang and said, so the spirits do not forgive. And we are seeing it now from this, because they are defending their altars. And suddenly the Lord said to Moses and Aaron and Miriam, come out, you three, to the tent of meeting. And the three of them came out. And the Lord came down in a pillar of a cloud and stood at the entrance of the tent and called Aaron and Miriam. And they both came forward. And he said, hear my words. Is there a prophet among you? I, the Lord, make myself known to him in a vision. I speak with him in a dream. Not so with my servant Moses. He is faithful in my house. With him I speak mouth to mouth, clearly and not in riddles, and he beholds the form of the Lord. He had consecrated himself to the level that he was carrying the Lord himself. What makes us altars is carrying the presence. And you're like the Lord himself. Why then were you not afraid to speak against my servant Moses? And the anger of the Lord was kindled against them, and he departed. When the cloud removed from over the tent, behold, Miriam was leprous, like snow, and Aaron turned towards Miriam, and behold, she was leprous. Tugenda come out. Now the altar, the Lord, or the deity that Moses worshipped, who is God, the high authority that he worshipped, he came to fight for him because he was a mobile altar. He was his altar, so he had to defend his altar. So Kati, in that song, when you sing and say, that guy spoke, that guy was an altar. What he spoke, we are seeing it happen to generations now. The pain I have gone through because you have hurt my animal
it will not leave your house. And you've told us it has not left. Yeah. Except for you, the guys that have known the Lord. So our only refuge is the Lord. Tusobola kuddukira wa Mukama yokka. Kati tubuulireko otuuka ddi okubanga bwe tuwuliriza oluyimba lwo, anyone that listens to this song, they are convicted to pray. Wow. Now that is a song from an altar. Luyimba luvudde ku kyoto. So tuuka otya n'ogamba kati I'm raising a righteous altar, because now one of the pillars of raising a righteous altar is consistency. So how have you managed? Because if it was not consistent, it would not give you the results we are seeing now. So how have you managed to be consistent on that altar? Because that is where most of us have a challenge. We start, you're going to do it like for a week, then you get tired. And then you sleep for a month. Then you're like, when something bad happens, you come again, you're running to God. So how have you maintained that consistency? Wow. Nasooka nengezaako nga mmaze okutegeera ebyo byonna ebyabaawo. Nenfuba nga ngamba nti njagala tukole ekyoto kya family. Tusabirenga wamu. Wow, that's a good one. Nenkiteekamuko amaanyi. Gamba bweti tusinkane tukole eki tusabe. Naye olw'okuba nti omubiri guba munafu. Kati gwafunye omuliro ogwo okuyaayaana okwo. Oluusi bali ate baba tebannakola ki? Tebannapiikinga. Kati nembikulirwa ne mmanya nti nze kansooke nkoleeza ekyange. Nze apiikinze. Bali mbayiteyo ku kyoto wano. Bali ekyoto kijja basika. Kowe nagamba nti gye bayita amannya gye balaamiriza amannya go mu matumbi. Ebyoto bibeerayo eyo nga bituyita amannya. Kitegeeza ne bwe kibanga ekyoto kya Mukama n'oyita amannya g'abali abali ku kyoto bakiri. Nabo bajja kujja ku ki? That's a very good revelation. Kikyo. Neŋŋamba kuba Bayibuli egamba nti tetulwana na mubiri na musaayi. Nali sisobola kukozesa maanyi gange to convince them to come. Yeah. Naye ne mmanya nti nnina okukuma ekyoto. Era nateekawo ekyoto. Kyembeerako nga bw'ogambye nti waliwo mobile altar, nnyinza okuba nga oba ndi mu buweereza naye era obudde obwo bwe butuuka. Nina okubeera ku kyoto. Kati gw'olina ekiri stationed nti kino kyoto kyange wano we meetinga Mukama. Wano we meetinga Mukama, ne tuwayaamu, ne twogera, ne mubuulira ensonga zange. Kati bali Katonda yeewuunyisa nti okuva lwe nabikkolirwa ebyoto byonna sobola bimalayo. Katonda agenda akuyamba n'akulaga kino n'okuba kino, n'akulaga kino n'okuba kino. Olabanga n'abantu be wali tosuubira kulokoka nga baalokoka. Nze nina maama wange omuto, bonna ewaabwe nga bamutya, ng'ali so much into sorcery, nga musamize, nga kyoto kiri gwoto guli ogutambula. Naye yalokoka, yalina amabala, yalina ebintu bingi byonna bye yajja mu bintu ebyo n'abiwaayo. Nga tayagala nakubitunda akwate ku ssente ezivudde mu byo. N'abivaamu, n'alokoka. Buli lw'ogolokosa ekyoto n'oyita Mukama. Bali bwe baba bayita nga basika bayita erinnya lyo, naawe yita nga obayita bakole ki? Bajje. So mbeera ku kyoto n'ensaba. Tosobola kubeera ku kyoto nga otambulira mu mubiri, kubanga Katonda mwoyo. You can't deal with a spirit ate nga gw'oli mu mubiri. Tekisoboka. Kanveeko ko katono ku mulamwa kibanga okuweereza Mukama nti oba okusinza. The Bible says Katonda mwoyo. N'abamusinza tuteekeddwa okuba mu ki? Mu mwoyo. Tumusinze mu mwoyo ne mazima. He's a spirit. Ne mu mazima. Kubanga mwoyo olulimi lwategeera lwa mwoyo kuba si mubiri. Kati ne ku kyoto bw'obeerako oba olina okwekonekitinga n'omwoyo ye Katonda. N'oyogera olulimi olw'omwoyo. Katonda tatuula mu Bayibuli era egamba nti emibiri gyaffe is the temple of God. Ne neebulira ne ngamba naye tempo ya Mukama eyina kufaanana etya?
nensaba Katonda bwonna bwe nalinamu manye ebyo ebintu bye twekwatirira nga bwe nkugambye nze nalina obusungu nasobola okunyiigira omuntu ne wayita emyaka 5 nenziramu ne mmusanga nga ekiruyi kikyali fresh ng'eyanyiizizza jjo. Ebyo byonna yes ebyo byonna neneenenya ne wempuliddemu obubi omanyi ng'era bayibuli bagamba nti tewaliwo kibi kitono kino kinene nnyo oyo akoze kino n'akatono k'owuliddemu ate Katonda yeewuunyisa bw'omweyawulira ne weewaayo omwoyo omutukuvu oli alumiriza akubeera kumpi tina ekintu kye wanditutte for granted owulira muli conviction nti ekyo si kituufu. So ngenda ku kyoto nempayo ensonga zange eri Mukama. Baba bayita eri omuliro nga nange mpita omuliro wano. Baba bayiwa eri omusaayi nga nange mpita omusaayi gwa Yesu. Bwentyo Katonda bwanyambye okuwangula. Era ekyoto si kizikiza. Olaba abantu abo abakola evil altars ezo bawaayo ekitiibwa kinene nnyo n'obudde bungi nnyo. Osobola okusanga omuntu afuuwa emmindi nga bagambye nti ssaawa 9 asobola n'okutega alamu. Nnyo bazitega. Okitegeera. Emmindi eyo ereme okumuyita kaleme kusobya kyoto kye. Naye n'osanga ate ffe abeeno mu Mukama nga ne alamu kale wagiteze bwevuga n'onyiga akagisiriza n'oddawo ne weebaka. Mukama atusaasire. Kyova olaba nti ebyoto byabwe biringa ng'ebigolokose nnyo naye ate tekitegeeza nti bisinga kino ekyoto kya Mukama amaanyi naye ffe abakibeerako ekyoto kya Mukama ffe tukifuula ekitali active. Naye nga kiba active lwakuba nti bali bagoberera amateeka n'obukwakulizo ku byoto byabwe ate nga ffe tetwefiirayo ova eri nga weeyonoonesezza oba olina ebintu by'okoze ebitategeerekeka n'ojja n'olinya akatuuti n'otendereza. Oli mu mubiri toli mu mwoyo ate ng'oyagala oli ali mu mwoyo akonekitinge naawe tekisoboka. Wow. The things you're sharing, they're very deep and it is a very deep topic, altars. I think ngenda kuddamu nkuyita kubanga tetugenda bimalayo ate nga tukyayagala okubiwulira. So I'm going to just summarize a little bit of what she's shared. I was asking her how she's managed the consistency on her altar for us to be able to even, because Apostle James just heard your song. I was like, I want to see her. I want to bless her. So now that is, your altar is speaking for you. It means there is consistency. One of the pillars is consistency on that altar, the integrity of the priesthood. Now you're the priest, and from what you have just discussed, I can see the integrity of your heart. You're like, Holy Spirit, search me. I want to know what is in here, the conceded sin, so I deal with it. And he has helped you to reveal all those, and you're dealing with them one by one, and it is giving you integrity. That's why you are progressing, and we bless the Lord for that. Amen. And we can be consistent. Just like she said, the people that are servicing those evil altars, they are very diligent. Rain or shine, if they tell him 3 a.m., he'll set his alarm. He will be on his altar. He will summon whoever he has to summon. So as they are summoning our names, let us also raise our altars, and we summon the names of the people in our bloodlines, our loved ones that we want to see the Lord change. Oyina ye omwana gw'okabirya gwa Mukama ono bw'otatuyamba ono teri ayinza kukola ki? And the Lord is faithful. He will do it for us. Amen. So I want to bless the Lord for you. Thank you so very much. We are going to invite you once again. Amen. And as we wind up, I wanted to ask you the last question. To most of our musicians, now you're a musician, Omuyimbi, omusinza. Abasinga baffe tuyimba nga it is ceremonial. Twisaba evvu. It is entertainment because you have the skill. If it is intercession, they are never in church. Intercession wegwa nga ashiptimu yayingirawo nga tuyimba nga twisa kasho kaffe nga tukakola nga tuvaawo. So how would you encourage the people, because they are the ones that are supposed to draw us to the presence of God? So kati banaatutwalayo batya nga bo tebayimiridde. So how would you encourage someone to raise an altar like as a worshipper so that they touch the heart of the Father? How would you encourage a musician out there, a worshipper out there, ayagala naye asinze nti bw'asinza
nga tetunyumirwa bunyumirwa naye tukomebwako nti owulira oluyimba nogaa kangwe mu maaso ga Mukama neegayirire. Wow. So how would you encourage someone? Okusinza kintu kigazi naye nze ngenda kuwaako akatono okusinziira nga bwe nkitegeera nti omubiri gwo n'omwoyo gwo n'omutima gwo birina okubeera in one accord ng'osinza. Kyova olabanga wali nti kitaffe anoonya abo abamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Amazima nze nkifuna bwe nti ng'akamwako kye kafulumya omutima gwo kye gwogera nti bansinza n'obumwa bwabwe emitima giri wala. Kati Katonda atusaasire nnyo. Sijja gamba nti ndi intercessor naye kaŋŋambe nti ndi intercessor. You are. We are all intercessors. Mbeera awo nga mpulira obulumi nga mpulira ekintu kinnuma ekyo kyoyogeddeko kinnuma neŋŋamba naye Mukama tuyambe omulembe guno abaana bayimba tekyegaanika, abaana balina talenti, balina amaloboozi, balina aati naye nga ebyo babyogera ku mimwa, si bonna naye abamu nga tubyogera ku mumwa naye ng'emitima gyaffe giri walala. Nowanda omwana ava katuuti n'agenda ku giigi ezo ebyensi oba jangu otuweemu jangu okoleekyo kubanga alina eddoboozi lye naye ng'ennyimba z'agenza okuyimba za nsi zisiga mu bantu kwaka biki ebyo obimanyi. Nakwata omuzindaalo yalina eddoboozi gwe mulina era olujja ogamba kafulu waffe atuuse mumuwe. Oluusi ne rehearsals tabeerawo ye kafulu kitegeera. Kati ekyo nakyo kigenge era ba intercessors bonna gye bali mbasaba tusabire ekkanisa. Mukama yambikkulira nali nsabira department ey'okusinza nambikkulira nga waliwo gurupu y'abavubuka eyayingira ekkanisa nga si balokole era nga bakyawa Katonda naye nga bazze n'amaloboozi agawoomerera n'obukodyo n'amazina amangi kubaako kye basiga mu kkanisa naye nga they hate God, they hate godly things. Nga bazze kwetabika mu bakkiriza bakole entertainment eyo naye nga erina ensigo embi gyesiga mu bantu. Era ba intercessor abampuliriza kimanyi ekyo tukiwulidde. So okusinza guba mutima, kiva mu mutima. Oyinza okusanga oli nga talina ddoboozi nnyo liwoomerera, tamanyi nnyo oluusi ayimba ne ku biiti avaako naye ng'asinza ekitiibwa kya Mukama ne kirabisibwa kubanga yadiirinze n'omutima. Bw'agamba nti Mukama ogulumizibwe nga n'obusomyo bye n'amagumba ge n'omusaayi gwe gwogera ekyo. Naye oli asobola okwasa mwana agamba Mukama ogulumizibwe, ekibiina ne kigamba naye omwana yakola eddoboozi naye nga ye Katonda tabiwulidde kubanga mwoyo ate ono agamba Mukama ogulumizibwe ali mu mubiri. Abasinza ffenna tulina okuddayo ku bigere bya Mukama. Tokola bantu kye baagala. Tulina n'enjogera ennaku zino mbweze ennyimba ezo zadda zaggwako. Ani yabagamba? Bayibuli egamba Katonda ye Katonda eyaliwo, aliwo era alibaawo. Is an ancient God. Wow. Katosobola kusinza Katonda eyaliwo nga ne jjajjawo tannazaalibwa. Gwe n'oga nti ojja mmutegeera kati Mukama omanyi luno oluyimba lwaggwako nze nkuleetedde luno oluliko. As long as oluyimba lwonna luyimusa ekitiibwa kya Mukama, tewaliwo luyimba lwa digito, tewaliwo lwa analogo, zonna zigulumiza Mukama. Nga maliriza ngamba bwe nti omusinza ngo n'akoma ku mutima gwa Mukama. Oba ako kakulu nnyo, si kukoma ku mitima gy'abantu. If you're going to touch the heart of God, ng'onaakoma ku mutima gwa Mukama, ffene bwe tutakuwaana nti bannange omwana akoze ki, naye Katonda bw'oyimba okusinza okwo ne kuwunya akaloosa ne kuwunya evvumba eddungi mu maaso ge, ekyo kimala. Onaakikola otya? Ddayo ku bigere bya Mukama, menyeka mu maaso ge, mugambe Mukama njagala nkusinze mu mwoyo ne mu mazima.
ng'akamwa kange kye kaatula, emmeeme yange kyeyogera, omutima gwange kye gwogera. Ate okimanyi abayimbi tebasaba. Abayimbi tetusaba, tetusoma Bayibuli, ye wali ab'ebyuma. Bo kasita wano okuzina kkirira yambuka biggwa nga baweta ensonda. Nga baweta ensonda. Leero amasimu gaatujjira zi WhatsApp zi TikTok. Ekitiibwa kya Mukama kinaalabika kitya? Tosoma kigambo, tosiibako, tuli mu gig, tosaba, wabula okuba otunulira ku ssaawa oli wali ku nnango gigi nno ya ssaawa mwenda obudde bugenda omusumba amaliriza ddi bw'ofulumamu bw'oba ku biranzija amutaddewo bannange. Bwe mba nina gwe nnyinzizza Mukama ansaasire. Nedda olitugamba mazima tolitugamba bintu bya Bwakatonda ebiri tuzaayo. Let us build worthy altars. Tudde ku bigere bya Mukama. Ku bigere bya Yesu. Tusome ekigambo. Ekigambo ekyo kiramu. Era oli ekigambo. Nendaba ye ebintu ekyuka. Otuuka nze natuukako ekiseera nga mpulira ebintu bino eby'omubiri. Nasabako kankunyumizeeko. Nasaba Mukama, ne mugamba Mukama njagala emmotoka. Mukama naawe okiraba ng'akiraba njagala. Nampa ekyawandiikibwa nga seebase wabula kyapoopinga mu bwongo bwe. Nagamba nti seek first the kingdom. N'obutuukirivu bwange n'ebirala biri kwongerwako. In fact nandaga kwalinga kwolesebwa oba ngambe trance. Nandaga mbu n'ebyensaba nsaba bubi okusinzira ku ye package gy'alina gyendi nze ate mbyonoona bwonoonye. Ne mmanya nti bino nze mbadde bize nga nkaabirira nnyongeza nsaba nnyongeza mbuuka n'ekiwagundeko enkota ne ngamba Mukama kanoonye obwakabaka bwe bino byonna bijja kungoberera. Bannange otusomoozezza abayimbi abakubi b'ebivuga ffenna. Let us go back to the feet of Jesus. Let us go back and seek the principles of building a worthy altar. Tusobole okujja nga whatever we speak or whatever we are going to sing with our lips is in alignment with the heart of the Father. Nga tetuze kusanyusa abantu. It's not about entertainment, but when it is about the heart of God. Exactly. And there, God will be pleased with us. Amen. And then you'll be able to fight and dismantle the evil altars that are against us. Wow. Bannange, tugenda kuddamu tukuyite mukwano. Thank you so much for accepting our invitation. You're and we welcome. bless the Lord for every one of us that has been viewing. We thank you so much, those on Worship TV. Tubaagala nnyo, Mukama abatuwere nnyo omukisa. We'll see you next time. Shalom. Bye. Tuzikize galyagoto bwensikyukira guli omusaayi gwe baayiwa bali abatusooka enviiri z'abaana baffe ze basala omusaayi gwa Yesu gubimalemu amaanyi obuziba bukoowola buziba wekyawe gyenkoma okulwawo okwetereza gye bikoma okulanda sijja gumaza mbiro nzize mu maaso gonsasire ebidagala mwe bantuuza emisale gye bansalabo ebigambo bye bayogera bifuuse kyambika obusungu bw'abengo nabwo taata bunyize okuyomba bwe mbanga nkoledde tewali aluzikiza olutalo omwoyo gw'obusungu gutemba nembula okuba omuntu ebintu nembyasa mu nju nemmala nenejjusa te
kati tuli ku kyoto tuzikize galyagabwe tuli ku kyoto tuzikize galyago agagoto g'abannabbi b'obulimba tuli ku kyoto tuzikize galyago gye balamiriza amannya g'omatumbi tuli ku kyoto tuzikize galyago bakuma omuliro tuyita omuliro ku kyoto tuzikize galyago bayiwa omusaayi tuyita omusaayi gwa yesu baweeyo saddaaka tuweeyo naffe obuziba bukoowoola buziba wekyawe muliro 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 kuyite atarabaya ito muliro mu nkambi z'omubi mu matwale ge ito muliro obujulizi obwo obuwulidde oluyimba lwavaawa baitha oluyimba olwo omwaka oguwedde nze nalugradinga ng'oluyimba lwange olw'omwaka tuli ku kyoto tulwanyisa galyagooto nalutwala ng'oluyimba lwange olw'omwaka manyi oluyimba oluvudde ku Namulondo ya Katonda terubula terubula n'oluyimba lwolaba omuntu lwayiyiza mu magezi ge oluyimba buli oluwuliriza lukutwala buziba so luliko ekisa kya Katonda kati ennyimba ezifaanaganako weeziti oba obubaka obufaanaganako we butyo tosobola bufuna anyhow kuba kwewaayo in fact olwo oluyimba yali ali mu byawandiikibwa kitegedde so asisita oyo tumusabira Mukama mwongere amafuta n'okubikkulirwa tuwa obubaka obulungi tubadde tuludde okulaba abayimbi bano abapya ng'omuntu akuba oluyimba olufaanaganako we lutyo twali twasigala kuba Beti Mpologoma Beti ani ono pasita kati Beti Mpologoma Yesu anaatera okudda bajjudithi bedda okitegedde no sister ato let me tell you yayimba bujjulizi kitegeeza ekintu kye yayimba yakiyitamu yayimba ekintu ekiva ku mutima gwe yayimba ekintu kyayitamu va ku bayimbi b'ennaku zino ayita wali n'alaba capati n'ayimba twakulira ku capati naye twakula so n'oluyimba lwennyini olulaba nga luva ku ntobo y'omutima gw'olwaluyimba ate nga luva ku Namulondo ya Katonda kitegedde yayimba bujulizi yayimba life story real so abayimbi be batyo batono ebiro bino bo batono nnyo abayimbi bakompromisinze balya ku sowani ya bbaalo ne bagala n'okulya ku sowani ya Katonda bagenda mu bivulu by'ensi bakitegedde so sisita tumusabire sita ntasobola kubeera musanyufu nga sisita afulumiza oluyimba olufaanaganako we lutyo olulina okubikkulirwa okwebuziba olutwala abantu ebuziba mabegako eyo namulabako nga wali abamukolako interview ab'ensi tekyampisa bulungi ezo interview ze yeetaaga okubeerako ezinterview ezikolebwa abaana ba Katonda naye bali ab'ensi bo banyuunyuuta era nakiraba nakyogerako abanenga asisita ono abaana ababloggers ab'ensi ke batandise omukolako interview ebintu biyinza obutatambula bulungi naye naza Mukama nti sinalabayo interview ndala ow'ensi ng'agimukolako okuleka eno gye ndabye we yabadde Apostle Kawalia so then that's good sister ffe tukwagaliza birungi Mukama akwongera okubikkulirwa akwongera amafuta osobola okuba nga oyimba omutima gwa Katonda
okuyimba gospel kuba kubuulira njiri lwakuba gwoba ogiyisizza mu kuyimba era toba na njawulo na musumba ali katuuti. Ekyo abayimbi baffe kye batamanyi, bamanyi kuyimbako buyimbi. Wali oba oyogera na mitima gy'abantu, bantu oba olina okwewaayo nnyo, soma Bayibuli. Ekizibu ky'abayimbi abayimbi tebaba n'abasumba. Bwakuba oluyimba we luto ne lututumuka kati abanga alaba ali waggulu w'ekkanisa gy'asabiramu aba anirule, becoming anirule nga tomugambako kintu kyonna. Bwe bajja okuweereza kasamala oyimba nga adde bweru ku WhatsApp, ekigambo takiwuliza naye nga tekikigambo mwe mugenda okuva obubaka Mukama mwagenda okukola ki, bwagenda okuyisa ate mu luyimba lwogere eri abantu. So okwewaayo kikulu naddala ng'oli muyimbi. Mukama yennyini akuwa message, si gwe kuyiiya mu magezi go. Mukama akuwa obubaka. Era oluyimba oluvudde ku Namulondo ya Katonda oluwulira. Ne wayitawo emyaka 10 n'oluteekako owulira nga lukutwala buziba. N'ebyo eby'ennaku zino kati bali competition z'amalonki. Ani asinga ennyimba, ani asinga alubamu, ebyo tebyatutwala mu maaso. Ate abantu be basinga okwagala. So Sister Natukunda, Lryn, Mukama akuwa omukisa kwongereka amafuta ffe nga there is still hope. Omwaka oguwedde ffe twalulonda ng'oluyimba lwaffe. Amazima luyimba lujjudde okubikkulirwa. Luyimba lukutwala buzibu. Ani asinga gwe toluwulirizangako oba ng'oluwuliriza olina bikutawaanya oba ng'olina byokola. Naye kasi oluwuliriza minds is better open. Amazima otegeeza ddala nti kye yali ayimba amazima kwali kubikkulirwa okuva eri omwana wa Katonda omulamu. Byonna byayogedde ddala mu abayimbi mubiwulidde bulungi. You will not come from anyhow anywhere. Waliwo omutango gw'olina okuwaayo ate okuba nga ate message gy'oleeta ekiringa musumba asaba n'asiiba n'akola ki. So kusanda agenda okujjanga Mukama amuwadde obubaka. Okitegedde, so omuyimbi muweereza naye ye lwakuba ayita mu ki instruments n'amaloboozi. Kale gwatanaba kukkiriza mwana wa Katonda omulamu gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde. Nzikiriza nange ku ggoto gendiko nja kuvaako. Gatoga bajjajja baffe jjukira tuzaalibwa mu mafamire nga si balokole basinza bakatonda balala. Gagoto ate ne gafuuka emiziziko eri obulamu bwaffe. Mukama tukkiriza nti gwe yawangula amaanyi g'okufa ogenda tuwanguza era ku gootaagwo tujja kuvaayo. Era naffe tujja kuyimira tuwa obujulizi. Twenyika mu ddagala n'omusaayi gwo, onaaze n'omusaayi gwo tutukuze okuva mu butali butuukirivu bwonna omulabe mwayitira okuba nga atuyunga ku gooto ge ate ag'ensikirano mu Kristo Yesu. Era njatula n'akamwa kange nti ndokose mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amina era amina nnyo ddala. Kale kaneetolemu ku Katonda enkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako akawungeezi akalungi. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Eri gwe Katonda gwawadde obujulizi osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe. Olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com.